twasomera kale mu mbeera nnungi nnyo eri awo. Abazadde bange bambi tebalina ssente bulungi. Ali awo nga kwetitenkanya kulira mu kibuga si mu kyalo era nasomeranga mu kibuga. Waffe tetulina bulungi ka ssente ni mwana wa naye ate tetuli bubi nnyo ate tetuli bulungi nnyo kwegamba tuli awo wakati. Tusobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa ne education kale. Ni mwana wa kusatu ewaffe. Nasoma ne mmalako senior 4. Kati namalako senior 5. Kale bakulu bange abalala basomanga ne batuuka mu senior 6 ne baninga university ne basoma. Kitegeera kati zo natuuka mu senior 4 bambi nga ndaba maama ekintu kimutuddemu ate nga byenjagala osoma bya bbeeyi. Nga bya bbeeyi nga njagala busawo nga naye njagaliza busawo. Kati nga ndaba bya bbeeyi ne nkoma mu senior 4. Namugamba kansooke nkomeko wano cause bambi mukazi wattu yali afubye. Kitegeera nga ndaba ssente za kunoonya nga afubye kale nga ne taata waali babeera bonna paka kati. Afubye ssente za kunoonya mukazi wattu n'atetenkanya ne batetenkanya kale bonna babiri nga woobimtegeera. Embagamba nze kanjira nkoma mu senior 4 nkole ki nfuneyo ka course kensoma then bwe munaaba mufunye ssente nja kugenda nkole ki neyongereyo nga nyinza nsoma obusawo. Kitegeera kati mama wange kyamulumanya okuba nga yali anjagaliza nnyo obusawo kuba nali kaala kagezi bambi ambeera mu ba best 5 kuba primary paka secondary yange saabaswazaako. Nasoma bulungi mmaliriza kati mama wange nekimuluma naye nga talina kyakola kale nga nange ekinnuma nenkivaako nensomayo awo ka course kagundi ka bizinensi nenkamaliriza kati nalaba nga tekiggwa nenyongerako awo akalala natulamu ndowooza emyezi ng'esatu nengamba naye kano ka business management kagenda kuntwalawa. Nenyongerako awo nengamba kansome ku byemikono nembiteekako nensoma ku masaagi nensoma ebyemikono kola ku bagole stylinga buli kika kyanviri kola buli kika kyanviri ebyo mbikugukamu bulungi. Awo endaba ekiddako kati we nabimaliriza nenzira mu struggle y'okunoonya emirimu e Uganda. Awo wonna nga nkyali kaana kalungi seeyonoonanga situndulanga ku vanilla abasinga ewotero kikozesa nga ndi kaana kalungi ndi kaana kampisa. Kati twalinawo senga waffe tatero tuwulirira tugamba mwinobera abaana abalungi zabu wammwe nga tugamba zabu kyekitiibwa kyo. Kitegeera kati nga ate ne mama affe atteekamu eri entiisa we munaabikola nze nja bategeera nze nja balaba. Kati ensoma bulungi nga ebyo sibirowooza nga sibiteeka na mu mutwe gwange. Namaliriza ne ntandikawo okunoonya emirimu naye nga ndaba tekiggwa nga ndaba Uganda emirimu tegirabika nga saagala kunkozesa nga ndaba obusente butini. No nayogeramu awo ne ssenga yange ne mugamba mumenye emirimu gye Uganda nze girabisa okunnema. Girabisa okunnema cause nafunako awo omulimu naye tegwali nnyo serious. Mama yange n'angamba guleke nenguleka mugamba kati ngenda kukola mulimu ki. Nenjogerako awo ne ssenga wange n'angamba naye lwaki togenda ebweru. Nze gwagamba ogenda ebweru nina emyaka 18 nga ngenda weza 18 nemugamba akaale njagezaako tulabe kubanga yalina muwala we yali yakagenda mba mukwano gwa muwala we something like that katoli yamuinspiring n'angamba naye lwaki togenda nemugamba njagenda. Kati then yabingambako kati nebinvaamu. Kati lumu twali tuli mu town kati mama wange yali ayinayo gyasuubula ebintu netugenda twali twakagenda bwe tuti nali nakatuuka. Kati waliwo omuvubuka yali akolera omukazi mama wange gyasuubula ebintu nandaba kati weyandaba bambi nanjagalirawo akola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nga afuna ennamba yange. Sijja kulimba oba atya naye nga yagifuna kubanga mama wange yali asuubula eyo. Kati simanyi oba yayogera na mukama we
sijja kulimba. Nankubira essimu nangamba omuvubuka bw'ati ne bw'ati. Kavubuka kaali kabi bambi, kaali kalungi. Tubeera awo nga twogera ng'atandika byakunkwana bambi, nze nga ndaba buli kimu kipya. Kale kusomera abalenzi baali babyeyogeza naye ng'ate nze nnyiiga bunyiizi. Ntono we yabiŋŋamba ng'ate nga ndaba ate binsanyula busanyuzi. Awo n'agamba jjadde okundaba, gamba njayeeya nfunaawo kennimba limba ewaka nengenda ne mulaba. Tetwabikola bambi, byagaana. Ali mulumya bulumi ng'ate naye si yali awo kafulwe nnyo, naye akyasoma kuba yali agenda joininga university. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako, omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo. Osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo, ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza, tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls, oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 6 94 noti 3, essimu noti 7 noti 5 6 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Yali agenda joininga university. Kwegamba naye yangamba naye tabimanyi, katukigamba ffenna twaliyo babiri nga tetubimanyi, nga tuli kwegezaako. Ogwasooka gwagaana ne tubireka ngenda ewaka. Then ogwaddako ne tuyisa ndowooza emyezi 2 ku 3 just nga tunyumya lumya. Ogwaddako ne tukigezaako ekikola naye bambi saanyumirwa. Gyalimiranga myereere, era yasanyuka nnyo bambi. Nansuubiza naŋŋamba nkusanze teweeyonoona, ng'oli mwana bulungi, nkusuubiza sigenda kukuleka ki. Mugamba okay. Ati nansuubiza kale twakolako endagaano, Mukama nansonyiwa. Twakola endagaano, naye endagaano ezimu nazigoberera, ze nkirabako. Twakolawo endagaano, tugamba nze oli nkyawa n'ogenda ewalala tolizaalayo omwana, era olizaala omwana afe konze ye. Naye n'akyogera weyakyogera neyaŋŋamba afe oba olubuto luveemu. Naye n'akyogera naŋŋamba sirifuna muntu mulala, ye wandimufuna. Nenfuna omukazi n'afuna olubuto, oyo omwana afe oba olubuto luveemu. Paka nga gw'olinzaalira omwana ng'asooka. Nemugamba okay, endagaano ne tugidda. Ati awo bambi yali musajja mulungi nga talina buzibu, kitegeera ng'alinako ennungi, nampa ku ssente, eyanguliranga n'essimu. Ne mama wange n'amumanya n'aŋŋamba beera weekuume ofuna n'olubuto ogenda kundaba. Ne tubeerawo kati manzirayo omulundi ogwokusatu oyo gayo musinkana. Oba baali banyumya ki ne muganda we, ngenda olaba missioninga erinnya lya missioninga ya muganda wange ate omukulu. Kitegeera nga atagamba muganda we, ne mugamba wange. Kati we namugamba wange taata muganda oyaani? Ngamba muganda wange yokundi negundi ne mugamba okakasa. Nangamba ne mugamba okimanyi tuli baaluganda? Nangamba olimba tekisoboka. Mugamba tuli baaluganda, nange neddira okwo. Nagamba olimba, nambuuza payo mannya amalala ng'ovudde ku abo ge gw'omanye ewammwe ge mutuuma. Nenga mugamba nangamba oba ki ze sigenda kuleka. Kati nze we nakitegeera nti kale tuli baaluganda, omutima ne gufa ne mwesonyiwa. Kale yadde nali mwagadde mwesonyiwaawo. Kale nkuviiridde eno kubaawo mu maaso waliwo okunjaajenga oba ogenda okunjaajinga ng'ogamba ono teyali bw'ati, waliwo ekyatuukawo. Then awo neŋŋamba ankole ki kangende ebweru nengezaako companies
naye zimu nga zingoba nga zintunya face jukira nalina emyaka nga sinetuka nga sinaweza myaka gye baagala ate nga mu face ate nga sirabika ate gye emyaka gye nina ate nga gyendabika ate mito ngenda ku office ne bangoba zikampani zitwala abantu bagamba nzija gagenda mu kiyumba kukola nangamba okyali mwana muto lindoweza emyaka 19 okome oba naye nga nze ndaba bandwisa awo waliwo omusajja yali akukusa abaana gwe nagendako nankukusa neŋŋenda natuuka eyo saawaayo nnyo kiri awo kuba natuuka nze nga nkaaba bukaabi buli kimu ndaba kipya nakola endowooza omwaka gwali gumu ne mbagamba bannaaze ne bandeka engeri gye balaba nti ndi muto kitegeera ate saabeeyisizaako bubi kubanga nali nkaaba nnyo nga mbagamba nze njagala mama wange biki nenzirayo ewaka nali nyina kale kubanga sente zonna nga nazikola siri awo nti oba kale nina ekyama nnyo kye neekolerawo like ate nakulaakulanya waffe nayongerako bongezi ku bazadde bange kubanga nze nga mpulira muli kyempesani nabeerawo saarawo nnyo nabeerawo ndowooza myezi 2 we nabeerawo embagamba ambulance njagala kuddayo kukola kati nalinawo kawo kasente kenyina naye nembagamba this time round siddayo ndayo mu kiyumba njagala wabweru nalinawo ko kasente kentereseewo nenzikwata nenziteeka ku kampani ndeeta eno gyendi kati sineema eri wano just eyo nkuyisizaamu buyitizi mbeerawo kubanga twatukira mu camp accommodations za company twatandikirawo okukola tubeerawo ne basooka basootingamu be basootinze nga ffe tulaba tebatunyaga abo betwajja nawo abo walirimu awo ne bajja like waliwo abo abakolera ku offices ne bajja ne batubuuza like wano waliwo abamanyi oluzungu like nga gwe weekakasa oluzungu lwo kati nze nimala bambi ali sharp nze yasooka owanika omukono ne mbagamba nze ne bagamba tugenda batwala mu ddwaliro kolera eyo naye baagalayo bamanyi luzungu kubanga bano abalala bajjangamu babatwalanga kukola mu gundi mu supermarkets ne babatwala okukola mu gundi mu cleaning ne babatwala okukola nga bagundi bannani nga agenda nalabirira omwana ne bamukima ne bamuzuula eggulo we batyo ati nze batutwala mu ddwaliro eddwaliro gye baatutwala eddwaliro ddene no liri eno ly'amaanyi gavumenti ne batukozesa interview ng'obijja mu mutwe n'obyansalingira awo just ng'akubuza education background akubuza olina experience era ebyo no byakulimba n'olimba nakolera mu ddwaliro wait e Uganda batuwa omulimu ne tukola training twalinga ba hospital messengers naye ng'emirimu gye tukola za assistant nurse era nga ne kasente tufuna kategeerekeko okusinga bali eri abagenda eri kati lwalumu na meeting omulenzi oyo twalina friend wange nga tutambula nga tulina betugenda okugula omulenzi nga nanemezaamu ati omulenzi oyo kale nga tubirawo nga twogera kubanga eri e Uganda navayo kale nga siri nti nno tuba ndi mu mukwano tuba kale tuba ndi mu relationship nedda kubanga biri eri byensoso okugambako ebyo byonze nali nabita ngamba nditunula nti maama wange mu maaso ndimugamba ki nti nafuna omulenzi nga tweddira kimu nenzikiriza oyo gaine embeera naye we nabeera naye Sarah nnyo naye kiri awo ekyamunkyala tekyali nnyo nakyamaanyi just ng'abeera awo nga yeekola obuntuntu kale nga muyinza obeera mwenna naakuluma okitegeera naakuluma ebya serious omusajja gubula okujja n'omubuuza ye lwakyo nno ngawoza amusimambu ye ayagala okulaba ku gundi ayagala okulaba ku biwundu ebiri fresh naakuluma ngeze mugamba bula gwenze embeera wendi ze tonnuma okitegeera natukisanga wannuma nga nange muluma ale nakakasonga ke katoba tekaali nnyo kamaanyi naye ngaebyasiria kyayikange ekisesa naye nemwesonyiwa neŋŋamba gwe ndi bange olemu olw'ebukunja kankwesonyiwe bantu tubalabire eno ku ddungu twena mwesonyiwa nasigala nga ndoonya nemugamba sinkwerabidde
kwesonye ate waliwo ne kasikando nemwana musikanako n'omuwala yali mu Ethiopia ndaba nga atakawala kansinga n'obulungi neŋŋamba nze neepimeku ono ngamba kankiveemu nenkivamu kyali tekigenze nnyo wala kyamaani timba ndi awo lumu oba wakayita ndowooza kwange nomba naakamalayo emyezi 2 mu Dubai. Maama ndyogedde tufudde bannaakamalayo eno ddungu emyezi 2 nazisinkana gaayi era nali ngenda kugula bintu nga ngamba nsaba ku nnamba yawo biki njagala kwogera naawe nga mumma nanzirayo mu gundi ku accommodation wali kumpi ka grocery. Nze Nansha Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku miliyoni meka, baguze n'ettaka, baguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5 ku 5, tandikira ku 5 ku 10. Oliwadde mbogama njagala plot 2, njagala 3, njagala plot 4. Soko bandagire ku view. Sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo. View mugiraba oli bulungi oli kasozi. Mwabagamba njagala view, njagala nga nnengera ekyalo kyonna, amasomero weegali, amazzi weegali, amasannyalaze. Oyagala kuteeka wano kalinaayo, oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments. Office zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Nanzirayo kati wenaddayo nga simanyi nti ate nga simanyi nti eyo gaaya ate twali mu kampani emu nga just bwe bali opposite. Kati nangenderako bati amaaso nandaba we nayingira kumba omwe alinamu emikwano ngati emikwano gye yabuuliriza ne bantegeera kati we bantegeera naafuna ennamba yange. Yafuna ennamba yange ne twogera ate ye twakwatagana nnyo kale yadde ye yali musiraamu nga nze si musiraamu naye ate ye twabondinga nnyo kale n'okusinga ate bano abalala. Twali twakabeera awo ne gayi kati nga twagenda mu covid nga bastopinga okukola takola ate nga nze nkola kuba ekyanyamba nali nga nkolera mu ddwaliro abamalwaliro tebatustopinga twasigala tukola. Neefudde akayiringu kootero oyogerako akakola duties of a wife nga bakyali ku girlfriend level. Yuyo nkukuse nfumbanga emmere nenjimutwalira olwo mupana obundi bubi afumbanga emmere nenjimutwalira nemugulya juice nentwalira nemulabirira nemwangayo ku kasente jjukira bo baze bakola wemba nvuddeyo okukoba ali omulwadde antipinzeyo ku kasente nga njawulamu wakati amuwaako nga naye asigaza nti baali tebakola munnange batangamba nga nako nti oba munnaye tugende tutundule vanira nedda teyakigamba kati waate akigamba neŋŋamba nno wanjawulamu kitegeera kubanga olaba tannaŋŋamba ku ebyo ebintu gambeera naye gambeera ne gaayo ogwo awo Mr. Suzy sijja kulimba saayendako nti oba nyenze nti oba bandabe waneno n'omuntu omulala nedda kubanga kyatuuka ekiseera nga nze muwa password yange naye nakola ki ngasiba n'omu isimu yange nasiba nayo full day kubanga singa siina kyamaanyi nnyo kyenjikozesa nga siina kyamaanyi kyenjikukusa nayo nakyo. Covid we yalinga nga natera eyo first wave yasooka yalinga enatera okuggwako naye bambi kati ne baddamu ne bakola nga olumu ampa ku ssente kutegeera like nagetinga ntachiri mamange olumu oba okyali awo mamange agamba kimanyi ono gwe wanyumiza akansindikidde asatu nga nsanyuka nga ngamba bannange santategeera ng'ekyo kimpa obuvumu namanyi okugamba lwakimba like abali bankwana baali era bajjanga naye nga nze bagambye bannanze nina omusajja nga namuteeka buli wamu nga tewali waatali nga ne mikwano gyange bakimanyi ng'era batugamba bulaffe tube ku bukodyo bwa true love bagamba no tebangambanga bagamba tube ku ddagala lyebakozesa okuloga omusajja oza asiina ddagala lyennakozesa sobola okunjuwirawo omubiri kubanga nga nsobola ofuna ekizibu mbaka tugeze nga kyetagisa olanga emitwalo 5 oba 7 ne mugamba teyesikamu nakumbuuza nti oba ki ate nga sente ze yali akolera by that time
yali afuna ssente ntini ku zange kozi ze nali musingako ku ssente zenfuna ng'afuna ntini naye ng'asobola zikwata ne wagamba nti wafisizaawo $200 naye n'akwata n'asooka n'amala ekizibu kyange ntubeerawo kati nasooka okugamba naye gaayoona baddewo nayinnye ebbanga yasooka okugamba tugendeko awo tubiki ne mugamba kaale na bookinga hotel tukola bye twakola buli omu n'anyumirwa kati awo jjukira buli omu yali atandise okwesiga munne omulundi ogwali ogwokubiri netwaddamu okwesinkana kale twali tubeera kumpi naye engeri gyekiri nti eno baawula abawala n'abalenzi mbanga musoma accommodations baawula abawala n'abalenzi so mbanga mwine byamwe byemwagala okukola mu bookinga somewhere else nemugenda nemuzontowarire obaddango omulundi ogwokubiri kajjukira buli omu yali yeesiga munne kati nga ntandise omuwa passwords zange z'essimu nga naye ampadde ye kati ng'ali free ku ssimu ye nga nange ndi free ku ssimu yange kubanga taking time nakwata WhatsApp yange nagirinkinga mu ssimu ye nga nze ndi okay kubanga nali sinayo kyamaanyi kyenkukuta nakyo kati lwali lumu nambikula essimu ngangwa ku bumesagi obwo wali bwa malaaya sigamba nti omukazi gwayagalako ebbali nedda malaaya bano abeetunda ng'ali mugamba ng'omusajja yagamba ali mugamba okimanyi ntandise okusubwa kanze nzitu kasita nalabaako eŋŋamba weetaaga okusomako ebirala ebiri waggulu kubanga eyo message yali eno wansi nga onala nti chat eri eno wansi gye basembyeko okunyumya egamba neetaaga okulabako ku biri waggulu anscrollinga bwente ngangwa ku gundi ngangwa ku ki program zonna ze baakolanga ng'alamuza wonna we yalamulizanga bannaye ng'awaawo ekigo kubanga twali mu hotelo that time naye nawulira nga nfulizinze kale nga mpulira saagala kyekkiriza kuba nali simulabanga mukko yadde omuze n'ongwa mpunga bannaye nawunga nsooka nengenda mu kibathtub nentuula omwo nga mpunze nga just ntaddemu amazzi naye nga ndi mu mazzi nti ntudde mpunze nentuula omwo nensooka nenfumiitiriza neŋŋamba omusajja ono nze sirwadde kubanga omuntu watukira obeera nga alina omuntu eyeetunda kubanga oyo omuntu eyeetunda yali mu Nigeria nentyamu neŋŋamba katati ekyo kyanneyongera okula kyati endala essimu nalinga mbeera nayo naye nga sibeera mbugigo nga diipu nkebeere nnyo kubanga omuntu wati omusuubirizaamu ye lwaki oba ononooza ebirya ngamba ndi awo kubanga yali anteeka ku status nga nteeka ku Facebook, Instagram banenze sinaye sitaatuuka ku gye bayita account y'omuntu sina password just afuna nguluma sana okumpa post nangamba manyi eno gintereyoko wano emubuza mpandikeko kinangamba teka ku caption gyoyagala okitegeera twatuuka kweyo point koze yogaye na meeting 2020 tine tubeerawo nga senda nga koyadde n'ogamba nti oba gayo omulala tutambule twekwate ku mukono nedda wenalaba ekyo ekintu nempunga mambi tayita musimu awo nensangawo omwala omulasi n'abamita ndooza baali bakeeta naye wenakebera andaba yamukweka sitatasizi nayamuwandikako simanya kamutume omubwati neŋŋamba wanje Nankaba nanyonyola biki nsonyiwazi biddamu weera ngamba byoyo maraya biki nze nagenda okugendayo okwebaka naye nali saagala kusumbuwa nga nkulaba kale okyali muto nga wakajja ate nga saagala kugamba mbu tugende tukole ekitubikole ng'ate wakakola ki wakajja ojja kundaba ng'omubyayi kati oyo maraya busimanya yalya ssente za mukwano gwe bwe yalya ssente za mukwano gwe kati mbu mukwano gwe n'atamugira nebatatundula vanira n'oyo malaya kati mbu n'asindikayo ono mbu ono ye atundule vanira mu kifo ky'oli
okitegeera kati mbubye yamutula agenda otundula vanira mu kifo kyali mukwano gwe ngamba wanje omuntu gwe yagala omusonyiwa mangu ne musonyiwa ne mugamba oyombiresi takimana akabivaako naawe tutambuzaawo kebbanga ndowoozawo ng'omwaka gugudde kati awo bantambula ku Facebook ye ampitaayita bannayisanga omuwala omulala yamupositinga dda ebifaananyi nze byentera okukozesa ku Facebook nange opositingako mayimaani nsanga aliwo another girlfriend yamupositinga nimugamba bannaye atonaani nampimapimamu ebbanga nga ndaba twali ffenna nga mugamba atonaani nga ngamba oyo ex biki yanemerako biki nze simwagala nze olaba nkomentingako biki nakyo nentimma amazzi nensirika nemusonyiwa emwesonyiwa kati awo bandi awo nangamba nakyenjagala okugamba biki nengamba nkikwekedde ebbanga naye ze ninayo omwana omugamba mwana ki ngamba nina omwana mulenzi emyaka bwe giti ne bwe giti nze kirungi ekyo kati we yakingamba enkigambako maama engamba eky'omwana tokifaako nnyo kasita wabanga talina mukazi we toyingirira ki waaba alina omukazi n'omwana awo osobola okivaamu naye waabanga just alina mwana yeka omukazi bayawukana awo sirabawo ki buzibuuku abantu bakola ensobi mu bulamu ne bafuniramu abaana nengamba kaale kati awo n'abeera n'oyo paka yetunayongerako kati awo n'ava ku guno omulimu gwe yali afunye gwe twasharinga naye kampani yemu nafuna omulimu omulala we yafuna omulimu omulala guliko gwongerako ko kali ku kasente okusinziira guno gwabaddeko kale ne tusanyuka nnyo avuddeyo eno yeepansiriza afunye awantu awalungi atandise okukola kale nange muli nensanyuka ng'omuntu wali we yabeererawo nga talina mulimu olumu muwayo ku kasente ne mugamba zino bwezirina mpeereza bawaka ne mbagamba leero yinza obutasaba bawa ku sente naye ngenda kola ki ngenda ziwa ono mayimaani damuyitanga mayimaani wabula mayimaani nga majali wa mayimaani akole ki ngenda ziwa ku mayimaani alina ku bizibu abangamba kaali mayimaani nga muwanga kasente paka we yafuna omulimu ng'agenda we yagenda nga nze ngendangayo omulaba katatu we yafuna nga ndaba kumpi nange wenkolera okusinziira ate eri gye twali tubeera kati munenga nsenguka obufunza awo mbeera nga afumbiddwa ku ddungu kanneefumbiza ku ddungu angenda ambeera naye ngata kaleega alaga nti biri eri bye nalaba nti obaki nti ye takyabiriiko nnyo kiri awo nga ndaga nnyo nti ye ate abeera bize n'emirimu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ng'akola kinene nnyo teyalwayo nnyo kubanga yakola ndowooza omwaka gumu oba emyezi 9 n'avaayo kwonga omulimu. Yaguvaako n'abeerawo emyezi 4 nga takola, emyezi nga takola, nze abeerawo. Jukira ninosasula sente za basi ezintwala ku mulimu, ninokola ki ninosasula rent
gundi gye twaddamu ya bbeeyi, apartment gye twaddamu ya bbeeyi. Aleya ku ddongo bazimanyi aya bbeeyi. Ng'oyinza okukwata katugeze 80% yonna neegendera just kukusasula apartment yokka. Zino ezisigaddewo ne zikola ku birala kuba namala ndowooza emyezi gyali 3 nga nzisindikangako akayadde 10 nga nkwata nesasula renti ez'okulya like ez'okubeera waawe ewaka ne musasulira like binenoonyezeeyo kwa interview ne muwanga ku ssente n'agenda nakola interview nfuna omulimu. Kama n'amuyamba n'afuna omulimu. Ate bwe yafuna awo omulimu gwe yafuna bambi ate gwo gwali gukubisaamu guno gwe yavaako emirundi 3 ng'afuna kasente kweyayali akafunira ddala kwa twasanyuka nnyo ate okusinziira nze banenze nasanyuka kubanga nga nsaba neŋŋamba Mukama kimukolere bambi n'afuna omulimu. Omulimu gwe yafuna gwali gufuna kasente ak'amaanyi sijja balimba. Sente nga ziwera bannayo okuva olunaku lwe yafuna ogwo omulimu waayitawo wiiki bannaye yakyuka Mr. Sozi yakyuka nga si oli gwe nali mmanyi bannaye ng'oyinza omugamba akantu ng'ayogera aboggola ndowooza yamalayo mwezi nga gumu atandika okukyuka completely nindabira ddala nga kiri ekifaananyi ky'omuntu gwe nali mmanyi bwenzize ndaba kale gwe tuzze tukula naye ndaba bannaye si ono ng'ono balinga gwe bankyengisizaamu obukyengisa ng'akyuse olumu ng'atandisa obuyaayi n'atandika okusomba emiyenge egy'ebbeeyi n'aleeta n'anywa zenga olumu mwekangirawo ne mugamba bulijjo onywa omwenge n'ambuuza kati wemba ngunywa gukwatirako waliwo obuze bwe namwekangamu kale nga ndi bulaba for the first time ate nga nali sibumusubiramu kubera nga yaŋŋamba tabukola. Namwekanga ng'anywa omwenge tekyakoma ku ekyo mmanyi buli kika ky'abana abafuwa simanya nze nfuwa sigala simanya nze nseshiya zishisha simanya nze zikuba zino zebateekamu bannange omanyi buli kimba ninaatandika okwenda obaolya nasooka nandoginga out mu account ze zonna ze yali antaddemu zonna nandoginga out yandoginga out neŋŋamba tuli ku kiwani emwesonyiwa wenamuwa freedom ye kyayagala kati awali n'omunange nandi ku bus stop enda bus emmotoka empaakingako emmotoka we yampaakingako omuvubuka nga nsesa emmotoka ngambuuza olaga wankutwaleko kuba yali Munnayuganda ngamugamba ngenda ku mulimu kwa nali nyambadde n'enifomu ngamba gyankutwaleko nga mugamba zisitula mmotoka z'aba strangers nga nninde bbaasi naatera otutuuka ebulede kika 10 ekibugumu kyene mudungu mwekimanyi banna ekibugumu kyali kingi nansasa naye ekibugumu kingi tuula tugende. Oyo omusajja nantwalako bambi kati yantwalako nangamba tubeere ba friends oba kale oyankwanaawo nankwana neŋŋaana ne mugamba naŋŋamba okay tubeere ba mikwano netubeera awo nga mbuuzaako ogamba otya ndi bulungi nawe ogamba otya kale nga tubeera mwezi emboozi kati jjukira ono engeri gye yali nkwata essimu yange whatsapp yange n'agiconnectinga ku ye kati ng'atandisa olazine ng'atandisa olawo suspect gw'ataalekawo mu chat banne yankayuukira ngamba otandise obwezi biki tambula ogende enviire wange naye nga nze Mr. Susan namukwata n'abawala ab'enjawulo yaŋŋamba tambula ogende biki neŋŋamba wange kaneetonde kuba nze ali mu nsobire neetona ne Mukama nsonyiwa ki kati omusajja yaddangamu okunsinkana angatera okuŋŋamba ajja nkutwaleko ku mulimu banki ali awo ku mulimu n'andeetera ku fruits neŋŋamba refreshingako kitegeera just nga tewali nnyo kyamaanyi tuba tuli ku kizimbe kyekimu kuba omusajja akwabeera oli omulala
kale alinako abapangisa abe alinako naye abapangisa abe naye kyeka ku gundi endala ku fule endala atuba tukyali mu lifuti ne mayimaani ng'oyo omusajja tumugwako omusajja yetwamugwako nze namwekanga naye nanneekanga naye nali nti mugambye nti munenze ninayo omuntu kale ate ekyo kifaako nnyo naye ye response teyambanga alabye oyo gayi yangamba yampulirira nangamba olina vubuka bayaye biki nze engeri gye mulabyemu envubuka muyaye biki bejjasi bagera kuzanyirako obuzanyizi genda n'omuntu nga nze ategeera naye amazima matuufu yali ategeera yangambye nze ndi serious okumanya ndi serious pe nnamba ya maama oba oyagala kukyala tugende tukyale okimanye nti ndi serious kubanga nkwagadde njagala kufuula mukazi wange nze nedda ati wenagaana awo netubeerawo nabyesonyiwa ne mugamba kale tujabeera nga tunyumyanyumyako just gamba oke nenfuna kati awo 222 na oyo gayi wetwakola ki yangamba ebigambo bino nga wayiseewo ndowooza nga wiiki 2 nangamba okimanyi oli lubuto nga nze amazima matuufu sikimanyi naye nga ye yakikola kigenderedde ne mugamba wange nangamba ye oluli mugamba onzise ate ye yagenda okikola bwatyo nga abaze contract yange wenaggwerako ati weggwerako bweri nabula yeyambala weggwerako bweri olubuto lwange lwalweza emyezi 8 nambala engamba wange kankole ki kuba nange muli nasanyuka neŋŋamba nga batubaddengawo linene ebbanga nga sifuna lubuto nzijukira ziri eri endagaano ziri endagaano zetwakola nga toyoga yamperezangako message awo yamperezaako message Facebook naŋŋamba nze bannejuze naŋŋamba nkoze ebyenkola byonna niye buli muwala gwenfunisa olubuto luvaamu naŋŋamba biki bye twayogera bino nambuuza gwe ku saidi yo kiri kitya konzeze ku saidi yange simanyi kati niŋŋamba kuluno kandabe embeerawo n'olubuto lwange embeerawo kuba nze bambi ffe tuli balokole era tumanyi okusaba nze nensaba nanga wekyajja bwekityo nensaba nenenenyeeza endagaano zenakola nabeera waawo n'olubuto ekyafuuka waasi ng'ovudde kwoli gwemmanyi ate ono ompya version empya oyo no gwe yali ampadde ate yatayimuzingamu tayimuzi 3 yaminka kati waliwo akawala ke yafuna akalala kati oyo omuwala ye yali ammanyi nga nze simumanyi kubanga waliwo olumu namwekanga yajja nayingira ewaffe nsimanyi ngeri gye yatuukawo kuba nali off kyeka namuweereza message twali tufulumayo bwe tuti ng'atudde mu ntebe ati mu ntebe atutunuulidde kati ntunula gye yantunuulira etwafuluma bweru nga tulina akagulosalo etugenza ogula ne mugamba oyo omuwala ntunula gy'atunuuliddemu nga atunudde ng'akumanyi simanya ng'omumanyi naŋŋamba nange kale andabikiddemu nga omuwala waliwo omuwala gwemmanyi ku Facebook amunfaananiridde neŋŋamba kaali omusajja yamenka neyakola obusolosolo omuwala gwe yaŋŋamba nti oyo omuwala simanyi alina gwanfaanidde banaye ngenda okizuula nga beeyagala ekitegeera nga beeyagala kyokka nze eno ndi lubuto eno yaali mu bwenzi ayende kuzanga bwayagala si ku omu yekka alinawo obupala obulala nga 3
nga byonna mbitegeera nga nsirika naye ng'oluwumutuuza ne mugamba ogenda kunzita ogenda kunsiiga gwe obulwadde ekitegeera ng'abeewakana biki ngenda kukyuka naye nga takyukirako ddala ati we yanneetondera awo nangamba oyo omuwala biki yanneesibako nze simwagala waati bandi abo omuwala yajjawo ennamba yange baaba ansindikira message nangamba gwe kola gumu gwa kuzaala ffe tulye ssente nangamba wangi ate awo nga takyamperako yadde ddala ssente yalino ng'afaayo nangamba kwatayo ganaabiri kwatayo ne 10 genda bakusiba enviiri naye wano nga omusaba ng'agamba wasibye guno omwezi ate n'omwezi ogujwagala siba enviiri ogira obeerawo bwotyo nangamba wange kasita nkola nga nkwata ku zange naye omuwala nga afuna ennamba yange omuwala nga nsensibula ebigambo nga tyawo nga nange ngamba gwe nno yagala kunyooma kikabu nnafu nange muwalabula omugamba nno gwe weesigulyako tomumanyi nze gw'oliko mulabidde ebbanga kati mumanyi n'okusinga nga gwe olowooza nkitegeera yanvuma ebivumo kati nga buli byanvuma mbikwata n'embisindikirako mayimaani yaŋŋamba ekigambo kimu naŋŋamba oyo nno oyo gw'oli okuddamu ani mubuloke nze kuba ogwo omuyaayu togutegeera bulungi agenda okunvumira akuwe ne risiiti ne mugamba wange nze nkwate omuntu afunye ennamba yange ajja nvuma ate nze mwetondere okumulipulaayinga ne mugamba osaaga ate awo yalinga alukumyemu omanya twewalabula omuwala n'asindikira yakwatanga vidiyo nga bali mu kutundula vanira nazikwata nazinsindikira ddu nazinkubako nakwata vidiyo nga bali mu kunywa emyenge egy'ebbeeyi nazinkubako nakwata nga vidiyo nga bali mu kwenywegera ddu nazinkoka naye nali buto naye nga mpulira nsaanuuka nze nga buli kadde embeera mu kulwala nga bululaba ebyo ambeera mu kulwala ngamba kino kiki ne mutuuza ne mugamba kunze n'oyo omuwala londako n'agamba londako gwe mwana ngina mubulokinga biki namubulokinga buli wamu ebyo ne tubyesonyiwa ne ngamba munaaye abivuddeko kati lumu mba nva ku mulimu koze nakolanga n'olubuto lwange paka myezi 8 nga lugendaweza myezi 8 lumu nali nva ku mulimu nali nkoze night shift nakola night shift kati nga nina okukomawo kumakya kati nali seewulira bulungi kati ye maimani yaliyo kati we yaliyo nakola ki ngaali off call nze nga ngenze kukola kiro then kati nali seewulira bulungi emirimu gyali giweddeyo nga tetuli nnyo busy nga tetuli nnyo nga bulwadde tebaliwo nnyo kyamaanyi nengenda nengamba supervisor omanyi buli asiri kwewulira bulungi tulutunuma kanyinyuke gundi aliya 2 hours ende nangamba it's okay njasindikangayo baba balina kyebaagala njafunanga gwe nsindikayo tsoke genda kasita tewali so busy ngenda waka eri amayinsa azenkomawo ne this time round nakukomawo a bit earlier ati nakukomawo a bit earlier nenzigulawo kyokero buli omwani n'ekisumuluzo kye nenzigulawo nagulawo naye nakola ki nga yeefudde yeebase yali yeefudde yeebase nenzijja ku buliri wenajja ku buliri nga buwunya ebyo ebintu
manye ebiraga nti biri fresh na n'otugundi tuli wali eri tukyaliwo tu tosemani nange ngenda kibikako nga kale tewalaga nti waliwo ekibadde kigenda awo mu maaso sinemubuuza bino eno bivuddemu ani nagamba ononsonyiwa bivuddemu nze mbadde ndaba wano firimu kati wendabye firimu simanya nengoyinga hayi nenkola masturbation nengamba n'okwesabira bikinga kusabira gwe buzimu biki ngamba ddala kituufu ekitundu ekisoose awo wekikomye but story igenda beera ng'erina parts ziri bbiri zokka ebeere ng'eggwayo mbabuulire kino nakyo kiteeke ku ebyo by'omanyi munnange osobola obeera ng'olaba omuntu ku kitundu kantandikira ku mukwano gwo you could be having a friend ogi your workmate mwava mwenna Uganda ne musinkana mu yuna mukwano ne guddamu friendship yamwe neddamu naye kambabuulire okimanyi nti no not until you get serious with that person lutandika okuwulira information ate olumu gy'obadde I don't know obe information eba tebaddeewo kubanga olumu by'owulira bibeera na bikadde oba kyenjogera ogezaako kitegeera kakati osobola obeera n'omuntu nga bulijjo omulaba olunaku lwe mutandika okugamba nti kati mwagalana lwoyinza n'ozuula ebintu ebyali binyiiza ggaayo oyo ng'obadde tobifangako ng'akuukako wayaggwe n'aboggola n'abanga empologoma nelwe wali tosobola biraba ate bana baba bagenda okwewasa maama era gwe ng'oyagala otegeere gendanga okuba mu banywanyi bagambe nti babulaadi omwezi gwa Desemba omwaka guno tukiggala nti naani ne Nalumaga gwani nze Kawagga lutandika okulya nti Nalumaga oyo g'olaba bwe yali ng'asomera eba Kijjulula Church of Uganda yazaala mu musomesa omwana musomesa ki yali wa agriculture atolooza omwana nga mulamu omwana n'okufa nga yafa n'ogamba ebbanga lye mbadde ndabira omuntu ono ekyo kisoboka nnyo naye oba oliawo ekimu ku bitatwalanga nsonga era omuntu omutunulira ku bulamu bwa bulijjo musinkana ku mulimu musinkana ku campus obulamu bwamwe buba bwakutambuliramu lecture yabadde atya eri discussion byabadde bitya otuuse wane course wakawo bikoze bitya bwe biti ebyo pate gye mugenda ogikubira not until okutandika okubanga opikinze interest mu muntu oyo obanga guddewo pages endala bulijjo z'otaggula ekikinjagadde otegeere omuntu oyo osobola okutandika okumutegeera mu ngeri gy'otamutegeerangako ate nga by'otegedde bituufu kyobola nze nabagamba nti bw'obanga ng'obadde ne bestie obadde ne mukwano gwo for a long time the day lwe mudeciding okutandika relationship kitwale nti omuntu oyo omumanyiko katono kati ddamu omusome ng'abadde tamumanyi ate awo n'ensaasira abeerabira abatandika relationship ng'oli ali Minnesota omulala ng'ali Texas oba omulala aliwa Johannesburg nemwerabira ku internet nemwerabira eyo nemunyumiza eyo negamba nti omuntu oyo olunaku lw'omusisinkana nebagamba nti kati ze olaba eno short gyendimu kati mbawadde ndaba mutwe n'ekifuba kakati wano ndagirawo obulema wano pozi nga bunaaba bwa bwongo atogeza okyogere nku blocking n'abakufaanana aba blocking kati wano nkulaze kyenjagala so ne bali abantu bwe batwe batera okubeera sagala okibuuse maaso bakola endagaano waliwo ebintu ebibeerawo nga byapeninga onne nga mugudde bugwi mulaavu nga temuyingidde nyingiri nze endagaano gye nzikiriza omuntu gy'agwana okukola ate ng'eriyo n'abagigaana zino endagaano z'omu church kereziya mwewasa nkakasa zaddala mpite gunensi nkubeerawo ng'omujulirwa nga nkutwala ggwe Nalumagale statute nze Kawagga John Paul ezo endagaano ate era abamu bagamba nti musumanzi waliwo besijja okulayiramu ebyo singa waliwo kisinkanyeko ekyo n'oliraga nti mu bugagga ne mu bugagga nene gwe manyi nga waalinnye erinnya tuligaba naye Moses ng'alayira ne mukazi we yagamba mu bugagga ne mu bugagga
ate Katonda ababeereddewo ne babeera nga tebabadde baavu okujjako bombuuza nti bakyali bombi. Awo wali ebizibu bya problem. Waliwo endagaano z'oteekeddwa okukola ziba promises. Nzigula omwana yankolesa endagaano gye buvuddeko ne tukola small promise ne big promise. Gomanyi kye bayita okukuuma endagaano. Mulimu by'ojja okukola nga bijja kuviiramu obuzibu. Ate abamu balina n'engeri gye beeraguzaamu nga ya buwangwa n'agamba nti tugenda kukwata kamuko weewumbeko tukagatte twesibe waliwo kalandalugo mumumanyi. Neka bino byogera nga yali abikozesezza kuba ne munansonyo. I just remember twabanga tuva ku luzzi nga bwoba oluddeyo ngomanyi bagenda kukuba embooko kati nga tuddira obusubi side ne side ng'obusiba ng'obugamba busubi mmwe bwe banankuba ewaka sijja basumulula bwe batankube nga mbasumulula. Mukwano yenna yatuyigiriza okweraguza oba obulogologo obw'ekika ekyo yayongera nga tusula mumbi. Nze nalabanga buli kaseera baba bankuba ng'obusubi tebulina kye bunyamba. But I mean waliwo abantu abatandikira mu ebyo. N'okola endagaano muli mulaavu okola endagaano ez'ekisiru kakati owulidde nga eri mu maaso mpozi nga binaakyuka mu kitundu kyakubiri ne Guy sister agezaako okulaga nti Guy amugamba nti okuva ku ndagaano eyo gye baali baakola omusajja agamba nti buli muwala bwe yafunyisanga olubuto nga luvaamu. Tokolanga endagaano z'otakakasa mukwano biyinza okukuviiramu ebibi n'ogenda ogwa miswiba nga tesi kye wali weetegekedde. Ekintu ekirala waliwo abantu kyenzikiriza nti si kirungi era omuntu akwagala ddala kubanga okwagala kulimu respect. Lwaki onsetinga olwaki omulenzi yali timings omuwala amufunyisa olubuto? Why? Nze ndowooza nti kuno kuba kutuula okw'ababiri oli n'akonsentinga nti naga kati we are good to go. Naye kakati oli okugenda n'akutiminga akuteza olubuto bibadde biwulira nnyo ku bawala. Mwana aga nti omusajja agenda mufunamu olubuto kati ate owulira n'abasajja musajja agezaako okutight markinga akuuma ensolo ye n'agyetoolooza olukomera ati n'agamba ayizulu tufaafagane naye. Mulimu ebimu ng'oba oli awo omuntu ne bwa nze ndabye mwawulyako story wano omwana ow'obuwala omulenzi yamufunyisa olubuto ng'alowooza ekyo kyagenda okusinziirako okubeera naye omuwala ng'olubuto anaatera na kuzaala. N'amugamba nti ekyo wakikozesanga omuguwa gwonsibisa wano nenkulaga nti ngenda genda oba mpa obuyambi batompa era omuwala teyatunula mabega. Nolwekyo leka kulowooza nti abantu agenda kubeera naye kubanga akuzaddemu abaana kubanga akuzaddemu omwana. No, omuntu muwe ensonga ez'okukwagala nga si ya kumubeerera nga kalandalugwe omwezingeko bwoti. Kakati ogenda okwekanga mutuuse mu maaso ate relationships bwe zitera okunzika nga tezikutteeyo. No kati yali yafa kunzaalamu mwana kujjako eriyo bemmanya abakkanya nanga nti muwala gwe ne bwe tuba tetulibeera ffembi. Nsaba okkirize waakiri mbeere n'ekijjukizo eky'omwana. Era abantu abamu olaba abaana nga batuumye mu mwana bamutuumye Maloni sima abaana mwana bamutuumye yogera erinnya yali endagaano y'abali nanga nti mulenzi gwe tuyinza baana tujja kumalako naye ku byonkoledde nsaba okkirize nkuzaalireyo akaana kajja mu project bwete wabula singa akamanya nti bwe kati bukajja ku dunia simanyi bwe muyinza kkannyonnyola but people babikola. Kyenzikiriza nti si kye kyali badde ekirungi. Bw'oba oyagala omuntu tutekewo ensonga ddala eziri valid. Oli aleme kwagala ng'alinga gwe basitaddemu obuteesi omuguwa nkutegeeza olunaku lwakeera nti baamuteeka mu buteesi muguwa era tajja bbeerawo. Mu byalo twagala nnyo nakati nkyayagala nnyo okukwata ku nkofu. Enkofu mu luzungu bagiyita batya? Enkwale bagiyita batya mu luzungu? Enkwale twaddiranga kati naku zinawulira mboddira bana ab'amalwa mb'okwata ebyo ebikanja by'amalwa n'ogenda obimansa enkofu gye zibeera eyo gye zitagalira mu ttale mbobuli enkofu erya ku kikanja egwe eri ng'etamidde bannange muli ntwala mu kyalo n'ebikanja naye baddiranga amagi ne bagenda bapikinga amagi g'enkofu g'enkwale ne bajja ne bagateeka mu magi g'enkoko. Kati enkoko eyalula obwa amagi gano ng'erowooza eyalula bwana bwayo era obwana bwina engeri gye bubeera mu bukoko naye kalinga okalaba nti kano kakofu kano kakwale naye mukwano akakofu tolaba nti nkoko yebeeka maamidde olunaku lwe kawulire sawundi y'enkofu ku ttale bannange simanyi science alimu ekyo akakofu kwe kagenda tekadda. Kati n'abaganda oba baali baganda oba banyolo oba baani abaasalawo ndi kakati akakoko ng'ako olumala okuzaalibwa mbu nga bakateeka obulo mu matu mbu kaleme kuwulira. Kati n'omuntu gw'otwala mu ngeri y'okumumanipulatinga bw'atuuka eri n'akizuula nti gwali mwenge
nti zaali ssente ze wamutega era ajja kusigala ng'abuuka. So nze ndowooza nti waliwo ebintu bwe baddala ng'omuntu owulira nti ogenda mubeeramu agenda kubeeramu ebbanga ng'ebyotekawo musingi gw'obeera osimbye gw'omanyi nti oba oli awo oba oyagala oba toyagala bijja kubanga bikuddira. Ekisembayo abaana ab'obuwala mulina bye mutegeera. Obadde oyogera ku logins yakuwa wano nologinga mu TikTok ye, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, byonna birabina password ze buli kimu okimanyi. Abaana ab'obuwala kanjogere mu kifaananyi eky'abagaayi. Otulaba ffe bagaayi olumu mba namaze okusika eriyo nga mmanyi nti obwo bwe bunafu bwo. Anti ogana obulabalaba na Mozedo akwita na Moze nze tonkola ebya shege tonkola shege nalyoka agamba kawagga Pantalewo kiyamukola n'ongamba nkuwulire oyo Pantalewo nange bwe musanga mutuga nakwegattako ne mumuwalana kati nazuula obunafu bwo. Kakati bwotandika okwogera musima essimu yakitekanga mu password nga ozimba akasota ogamba nga password okuyingira mu simu y'omuntu oyo ng'osooka n'okola akasota ku screen nomala n'okola akasota akatoototo obusota busatu n'olyoka okujuza password elogingamu. Kati n'agamba nno ekyo kigenda okusooka okusolovinga. Naye mbabuulire ate n'omuntu akwesiga ennyo kubanga bwe mbanga nze mu bulamu bwo honestly please bwenzija mu bulamu bwo nga njagala obubeeramu ebyaddala mulimu nange byesimala gasumulula like in the first place nga nina enteekateeka ezibeera naawe munange mulimu byesimala gaggula nga nga mpola naye omulenzi n'omusinkana olunaku mujjukira wano omusajja wabula emboozi eyo tulifa tetugyerabidde omusajja ng'agenda omuwala asanga omusajja avuga boda wa piki kale wa piki omuwala ng'agamba mu ddakiika 3 ze nanyumya n'eggaayi nategeera ebikwatako bamwetoolodde ndowooza n'abali mwetoola mujjukira ekyama kyabikkulira omuwala gwe yakalaba nti taata we sima yatta omuntu taata yatto mu bbanga eryo naye emboozi gye yawunzikira yalimu omulamwa nedda nange omusajja nina ebyama ebyange byesimalaga kutuusizaako from the word go. Ero gyalaba nga ngenda there is a way jemba unfolding buli kimu mpola nga naye ono gwe ngenda okugamba ekyama kino agenda kitegeera ono gwe ngenda okugamba kino ekinkwatako ono gwe ngenda okulaga muganda wange babayita baganda baffe ziba nkovu obutonotono obutubeera wano baka kuli wano nga ku kundi obaka kuli wano ku mbirizi wenkamulagira tagenda ku nsunga naye n'omusajja n'alyoka akutimba buli wamu. Njagala babuulira eri abasajja nga balina obudde butono ng'ebintu bye yali badde akutuusaako mu myaka 3 ayagala abikolere mu wiiki emu omwezi gumu kiggwe guseke omuggyemu yatambulemu. Nolwekyo teweesiga nnyo muntu kubanga wenagamba can you imagine guy second day yantutenandaga maama we so what era ogenda onyumya mu mwezi gumu nga wagenda mu kumanyagana kwewaabwe nga wayingira sako yaabwe ekyo tekimala. So waliwo ebintu bagayi bye bakola ng'oteekeddwa okuba omuwala ali soba no kati nzigwemu kubanga mpadde password ye eri omulenzi asobola okuteeka abawala bona on hold for a purpose n'agenda aba blacklisting nga n'amanya nti kakati oba agenda kwewamba oba agenda kubanga afulumya eggwanga kati n'abanga abala bonna tebamufuna nga gwe omufuna kati akuwa access ku buli kintu kye ng'akimanyi nti by that time bali abala tebajja kusobola kuba access nga by'olina okulaba oba by'oyagala olabe era ogenda tasobola kukikola n'akisustaining nga bitandise byakiyayeyaye. Ekirala gayo ono omulaba wano mujjukira Senga Najemba yatugamba nti omusajja yamukwana namwe omusajja gwe nkulabulire nze omusajja gwe okulaba wenfuse bw'otakiwa mwaka tojja kulabawo ko omusajja baby mpola omwaka nga kitono lwaki tetukola ebiri bwe bakola ebiri kyaggwerawo eji omusajja nga talabye Najemba wakola mama muntu gwenjogerako nno ekyo kankikomyawo but mujjukira story ng'ajogera emyaka 2 oli yamusaba gumoli yamu emyaka egi kakati uli dono guy sister yalowooza nti kubanga guy tali demanding sexually n'alaba ng'olwalina omwesiga later azudde nti omuyaayo ono yayinanga malaaya zaagula
kakati naaguma gwe nakuterekanga kamereke newe mulaba mulowooza mutumanyi mukimenti mwava mu mbirizi zaffe twasooka ne twetoloola dduniya eno nga Allah atutaddeko bw'ati ne tulengera ebiwonvu eri ne tumanya nti ono Kaperinawumu simanyi ono Sodoma eno Gomora kati mugenda okujja nga tuli bataka badda waliwo ebintu okukkiriza nti tuba twabalese nsobola okugenda mu script yo naye ng'ate era nze bulijjo nze mbagamba nti it is up to you okuanalyzing a situation mulimu byolaba nogaa kuno si kunchamula oyagala nziremu ebyo so tujja sinkana mu kitundu ekyokubiri nga tumanya olubuto lwamufunyisizza byakkirawa naate mujjukire nti omuntu amufunyisizza olubuto siba Luganda. See you in the next episode. Thank you so much for watching.